tuli mabega wa Ssaabasajja okulaba nga buli kimu kyonna kitambula bulungi. Twasanyuka nnyo ffe nga bannakasana Luwalo wajja okutuyitaayitamu puroguraamu eyo ey'emmwanyi terimba. Kiseera ekyo twali tulindirira omusumba omujja mu ssaza lyaffe. Nze naliwo ng'akuuma n'otuyita wali ebusula kumaliriza olukyalo olwo watuyitamu lwa puroguraamu mmwanyi terimba, nembeerawo ng'otukubiriza okulima emmwanyi n'otugamba nti bw'oba oyagala okukyaza Katikkiro nga totuuyanye lima emmwanyi. Era bwe tunava mu musomo ogwo ne tutandika okusaasaanya enjiri eyo ey'okulima emmwanyi. Nina ekitongole kyenkulembera kyankwasibwa Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere ekyabasomesa. Twatandikirawo watusuubiza nti oluvannyuma lw'emyaka 3 ojja kudda, ojja kusanga ndoza ebituuliro tubinoga oba tumaze okubinoga. Ne twongera okusanyuka nti bishopu waffe omujja bwe yajja puroguraamu y'emu ey'okusimba emmwanyi ng'oggyeko ebyobulamu obw'omwoyo byasoosowaza. Buli parish bukyajja kati myezi 2 esimbye ebikolo by'emmwanyi ebitaka wansi wa 100. Buli parish mu Kasana Luwalo tulina parishes 11 naye ffenna 21 naye zonna n'ez'eŋŋoma n'emijeere ery'omusana gye gusinga okwaka bonna tubakubiriza era bakikoze. Nnyo obukulembeze obulungi obuviira ddala ewa Ssaabalemeezi era eyatutemezaako mu ngeri ey'enjawulo tujje tubeerewo ku mukolo guno. Ssebo tukulisa Ssaabalemeezi kuba olw'enkola ey'ekimmemme gy'alina mu ssaza ly'e Bulemeezi twalidde empanga mu masaza gonna ne tubeera bannambeemu olw'obukulembeze obulungi. Kigambo kino ssebo nti omulabiranga ddala ne mu birala byonna ebiri mu maaso awo. Kadde waffe atasobodde kubeera wano naffe yatutisse Oluwalo tululina wano lwakakadde kamu etuleese okwongera okuwagira emirimu gyo ate n'Obuganda. Mwebale nnyo, mwebale Uganda tuli wano mu Luwalo. Kama wange obandibadde bafunira ddala n'ekifaananyi kaagala okutereezaamu katono, nsaba okkirize kave mu ddiiro. Sinaani Sinnabulya omwami wa Ssaabasajja Kabaka akuumwa omuluka gw'e Busunju. Mukama wange Kadhi antumye kuloopa Luwalo era bannabusunju bano Mityana District okuva mu ofiisi ya Supreme Court Prentice Oluwalo lwa mitwalo 50. Ssaabasajja Kabaka wange. Mwebale nnyo nnyini, mwebalire ddala akulembeddemu enteekateeka ya Ms. Darlene koze bulungi. Musajja Munnabuddu anva mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Nze nkulembeddemu bannange okuva mu Ms. Darlene okutuusa obubaka bwa Director Mwami Mukalazi Kizito. Ntambudde ne munnange Mwami Kalyambe Muna Bulemeezi nga ye mukulu w'essomero ye branch yaffe ye Gayaza, ate nze nkulira branch ye Kamwokya. Ssebo Ms. Darlene ssomero lirudde mu nseko y'ebyenjigiriza okumala ekiseera. Lyatandika mu mwaka gwa 1986 Uganda kuweereza tetuddanga mabega. Abantu bangi abayise mu mikono gyaffe era babuvunaanyizibwa mu ggwanga lino, era nga wenjogerera tuweza abaana abasukka mu 7
mu masomero gaffe. Ssebo, omwaka guno tuli ba mukisa munene nnyo nti Nnabagereka yasiimye okutegeka ekisaakaate mu ssomero lyaffe, era ekisaakaate ky'omwaka guno kiri mu ssomero lyaffe, ffe bateesiteesa abakulu. Ssebo Homesidaleni yeenyigira nnyo mu nteekateeka za Buganda, era nga ssebo mu mwaka guno mu mwezi gwa Muzigo essomero lya Homesidaleni lyannonda ngende ndikiikirire mu lukiiko lwa Buganda bumu olwali e Seattle, Washington mu America. Era ssebo omukolo ogwo wali omugenyi omukulu nga olekeddwako omukulu Kawuki oyo twanyumyamukko naye nga tuli eyo. Era ssebo ng'ekigendererwa kyaffe kyali okwongera okusikiriza bannayuganda abali eyo okuleeta abaana baabwe twongere okubasomesa ennono yaabwe, era nga ebibala okuva mu nsisinkana yaffe gye twalimu nabo tutandise okubirabako. Ettu lya bukadde 3 okwo n'atutikka ebirabo ssebo bye tusaba ni bokisi 4, 2, embuzi 1, amatooke 4, ebibala watermelon 5 n'ennaanansi 4. Ssebo okwo n'atusaba naawe ssebo tukuwa amantambutambu ag'akasawo ka sukaali wano, era tujja kweyongera okwetaba mu nteekateeka zonna eza Buganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nsaba twongere okubakubira mu ngalo ate tufune principal mu kiseera kino wamu Musa High School okuwa. Nsaba tukube egy'amasaza era ku lw'omukaaga tunona ekikopo Mulondo akulembera essaza lya Kabaka eri Bulemeezi mu buweereza ate ne mu bizannyo. Tusobakabwe Victoria Uganda. Bannasinga bajja okumbuuza ssebo nti okikola otya, ne mbagamba tulina empagi ennywevu ze twasimba e Bulemeezi eyo mu makowe ag'enjawulo, era olwaleero nga tutambudde n'empagi emu ennywevu ey'Abannaddiini, kubanga ntera okwogera nti tulina enkola yaffe ey'abalyannako eyo nga tuzimba emigala gyaffe. Bannaddiini balina gye bazimba eyo, bannabyanjigiriza ne bazimba eyaabwe, abasuubuzi ne bakola ogwabwe, abayizi ne bakola ogwabwe, n'abalimi gye bigenda okuggwera nga Bulemeezi eri ku ntikko. Mukama wange omwanjuza mpadde omulimu gwa kuyita mukama wange minisita ebingi by'e Bulemeezi okuggyako okwanirize okwebaza ennyo obuwulize obw'Abannaddiini abakulembeddwamu Musinnya Francis Xavier Mpanga olwalira okujja okukiika embuga n'okulaga obuwulize eri Ssaabasajja Kabaka bwa Kabaka eri abantu. Ssebo Katikkiro ekiwa kangaawo n'essaza Bulemeezi okutwaliza awamu amaanyi kwe kubeera nti ago makulu aga Kabaka galeeteddwa essomero lya Home's Garden abazzi wano mbuga Bulange Mengo. Essaza kangaawo myuka wa Mukwenda omutaka Kaliika, abayizi omutaka Kaliika yakulira ekika ky'endiisa Jjajja Ssennyonga Sosa Sokolamo Soviika Jeno Disitulikitaali ne Bannaddiini abalala bonna bassebo ne bannyabo mukkirize protocol neme mukama wange ttiimu eno ereese oluwalo oluweredde ddala obukadde 6 mu emitwalo 96 mu 14,500 nga ssente ezo zivudde mu bayizi awamu n'abasomesa. Twebaza okukola omulimu omulungi ate mukama wange n'ogwokusomesa bakukolera ddala bulungi gyesiba emirimu mukama wange Katikkiro njagala okwebaza amasomero gonna agazze wano okukiika embuga ku lunaku olwaleero ne Bannaddiini mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwa ekyokulabirako ekirungi. Temukulembera mu kereziya, mukulembera mu mizigiti nga mulina ebika, muli basajja n'abakyala Abaganda, muli bantu ba Ssaabasajja Kabaka, mwebale kujja.
era nga kulise n'omukolo ogwali omulungi ddala gwe baateekateeka. Mu abayizi baffe emiti emito nina ekigambo kyammwe kitono ddala. Okusookera ddala musingamu omugabo omunene kubanga emyaka mukyalina mingi okusinga nze ali Kazindaalo oba mukulu waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga. N'olwekyo mbasaba mwetegekere bulungi obuvunaanyizibwa obwo obw'okutwala mu maaso ensi yammwe Uganda, okutwala mu maaso eggwanga Uganda, okulya ensi. Era ebyo ndooza mujja bituukako okusookera ddala nga munyiikirira emisomo gyammwe. Ekyokubiri nga mwettanira okumanya obuwangwa bwammwe n'ennono zammwe, okufaayo okuba n'empisa ez'omu bantu n'obuntu bulamu, ate n'okwettanira okuyiga. Ndooza munaakola ebyo mujja kusobola okutuuka ku buwanguzi. Amanyi Katikkiro ebigambo ebisinga obungi bano tebajjiridde nze, bajjiridde ggwe. Nga bwe nyanjudde mu High School obukadde 6,915, Schools obukadde 3, Namirembe akadde kamu 6,000. Beno twandwadde tukubako mu ngalo banna. Mukulu wa kibuga Mengo Lubaga wano wetuli Gombolola amasomero gavuddemu obukadde 3,995. Mutubeena amasekkati obukadde 2,881. Makindye mutube 3 akadde kamu 40. Bannaddiini okuva Ssingo 5,000. Ate n'okuva Bulemeezi Bannaddiini akakadde kamu. Omugatte obukadde 21 2,22,145. Bannaffe mwebale nnyo, mwebale eddala. Era Mukama wange nja kusaba nsabe mwami Nkata satifikeeti ezo ziyite mu bwangu mumusa mu ngeri yaabwe. Kyaddondo Primary School Focus Nursery. Abayizi bana tutandika okutambula. Mothers Union Kindergarten and Daycare. Mothers Union. Jole Tots. Emitwalo 10 kumanyita. Certificate yo gyeri mutandika okweteekateeka. Sharp Infant and Primary School. Donde kubwa Ssingo. Bane mbakubireko omuntu. Namirembe Katikkiro ajja bakwasa ekifaananyi kya Nnaabagereka. Tugende eyo. Ekyo watali wa kintu vaayo. Bakintu basigalewo. Abeeno tukube engalo. News Uganda ati wano mbuga ekulu Bulange Mengo mu Luwalo. Webale wekitiibwa Ronald Mulondo Kangaawo. News Uganda ati wano mbuga ekulu Bulange Mengo Luwalo sega wajira. Nasuwa nnyo omukolo ng'atuuzibwa naye namukyazaako wano. Nebaza Monsignor Francis Xavier Mpango olw'okukuma essaza eri emyaka ndoozi 2 mwaka gumu kitundu. Ssebo weebala omulimu ogwo, omugugu gwali munene naye tikka bulungi. Progressive Primary School. Mwebale kuleeta baana ate balabika nga balabirirwa bulungi, kintu kikulu nnyo okusinziira ku bye tulaba. Era omuntu akoppa ebyo byalaba n'amaaso ge yawulira wali eyo bakadde be nga babasse n'okwogera nga tamanyi kwogera nga akaaba ng'enkima. Kaakati kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko ajja kutuukirira to balaba bye tukola nga bwe kiri olwaleero. Bajja kwongera okukitegeera nti okuzimba Buganda mulimo gwaffe ffenna. Era olw'okuba abaana abato bangi bali wano kanjogera ebintu bino.